enkolagana yo ne Kasuku etya kuba mwali bakyali kuva dda. Mulaba. I don't know. Yali before yali simuntu, you know, but of late over because tachayina nnyo nti kati this is my official job. Nti kati bano ba YouTubers bagenda buli omu ayagala tappingeko mu numbers because watula ne Kasuku bajja mulaba. You understand? So in a way aligenda ava kumulamwa nti tachayina muntu nti ono mukwano gwange because Arthur waliwo omuntu ng'omuntu mukwano gwange ogamba niwe bakola batya. Sija mongerako. I would say it's okay. Temunjagala, which is okay. Mumvume mfune likes and comments, but don't expect me to come and sit on that same channel. Josibo mvumirako nkuwechi nkuwe interview. It will end in tears. If it ends in tears, maziga gange. At least nja kuba nali yako bintu mama nga jakuba yali yako bintu. Sige gano bantu ba ending in tears Arthur. Nge wawe tebali yankuyadde akatungulu okitegeera ate ng'omuntu abadde mbufumbo n'afumbayo nazina nayimba nabyibya ntwalya